Kwaniriza nnyo ku CBS FM UG atulaba era tugoberera bulijjo tukwebaza emirimu gy'okola ne gy'okolera Buganda. Tuli mu wiikeeni ey'embalirira y'Obwakabaka bwa Buganda. Onajjukira nti ng'ennaku z'omwezi 24 omuwanika era omumyuka owokubiri ow'Akatikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa yasomera Obwakabaka bwa Buganda embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 n'omulamwa okugamba nti ensi yeegombebwa olutindo olunazza Buganda ku ntikko. Olwaleero twagala okutunuulira ku ebyo ebinazza Buganda ku ntikko ebyassiddwako essira mu mbalirira eno nga mulimu ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza tugenda kutunuulira emitendera egy'enjawulo egy'ebyenjigiriza okuviira ddala ku mutendera gwa nasale okutuukira ddala ku matendekero aga waggulu, nga tutunuulira engeri Obwakabaka gye bwenyigidde mu kutumbula ebyenjigiriza n'okubituusa ku bantu ba Kabaka eyo yonna gye bali. Olwaleero tulina omwogezi wa ssettendekero y'Obwakabaka bwa Buganda, ono ye Mwami Yosefu Lukyamuzi, gwe ngenda okusaba tubuuzeeko ate tugende mu maaso. Ssebo tukwaniriza. Waawo abalabi baffe balamusizzaako bebaza okubeera nti nomugoberera enteekateeka z'Obwakabaka naddala mmwe abatwala abaana oba abaleeta abaana n'abaana abasomera mu masomero ag'Obwakabaka. Waliwo amasomero nga ga Bwakabaka wabawo n'amalala nga gatambulira wamu n'Obwakabaka. Yes. Wawulidde nga omuwanika w'Obwakabaka asoma embalirira era ng'ayanjula n'enteekateeka y'ebyenjigiriza. N'atulaga ebyenjigiriza bwe bizze bitambula mu myaka egy'ebyensimbi egiyise n'omwaka guno ogugenda okutandika, n'atulaga enteekateeka. Nga Muteesa Royal University mweteeseteese mutya okutambulira mu mbalirira eno? Mu kusooka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa yasomye embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 nga wonna wamu ya buwumbi 209. Ku zino ebyenjigiriza byaweereddwa obuwumbi 23. Ekyo kibeera ng'ebitundu 10 ku 100 ku mbalirira yonna ey'owamu. Nti kumpi ku buli oyinza okugamba era nti ku buli nsimbi 10 ensimbi emu ebeera egenda eri enjigiriza. Ebyenjigiriza bikulu okuteekamu ensimbi bwe zityo kubanga tosobola kuzimba community yonna oba okuzimba abantu nga si bamanyi. N'olwekyo ndoza y'ensonga lwaki ensimbi ezo ziteekebwa mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Najjukira nti ffe abamuteesa the First Royal University ffe tuli ku ntikko y'ebyo ebyenjigiriza mu Bwakabaka. Eri wansi tulinayo amasomero, wali amasomero nga Lubiri Nabagereka, Lubiri High, Buganda Road Institute, lina amatabi abiri waliwo wano mu Lubiri ate ne wabeerawo n'eri Ebuloba, netubeera ne Buganda Road Institute. Kati n'omwana ajja ggwera abeera alina kujja waffe Muteesa the First Royal University. Alinza okusinga kanjogere ku Muteesa gye mmanyi nti ebyenjigiriza ku Muteesa onajjukira nti wakafuna chata. Okufuna chata kwagendamu ensimbi zaali nnyingi nnyo nnyo kubanga National Council for Education ebeera ekwagaza ebintu bingi. Era abantu kye batamanyi nti amatendekero agali ku mutendera gwa university tegasobola kubeerawo ku nsimbi ezo omwezi zokka zakola ki zasasula. Gabeera geetaaga ebintu bingi buli kiseera. Oluusi babeetaaza okugula zi kompyuta ennyingi. Abakozi abakola mu university babeera basasulwa ssente nnyingi. Kati yo nga yo yeetaaga ensimbi nyingi. Twetaaga ogula ebitabo, library ebeera egendamu ensimbi nnyingi. Tulina okulungiya ekifo kirabike bulungi. Chata balina ebintu bye bali batwetaaza okubeera nti abantu watambulirwa tuwalina okubeera wattaka. Omuyizi entebe gyatuulako erina okuba nga erina omutindo kweri
oli tajja kujja ate atule ku ntebe ate muyulize empale ekifo engeri okusiiga lanki ya buli kiseera internet wakati ebintu bingi tubisomera kuki omutimbagano omuyizi alina okubeera nga buli wabeera wifi ate nga speedi nga zeki nga zeezo kale nno ensimbi nyingi zibeera zigenda mu byenjigiriza naddala nga ku mutendera ogwa ssettendekero onajjukira nti nno waliwo eŋŋombo nti bw'obanga olowooza nti ebyenjigiriza bya bbeeyi kuba ebyenjigiriza bya bbeeyi bya bbeeyi tulina okkiriza ennaku zino eba okubeera kusomesa mwana mu primary newebeera second ogenda okulaba buli kiseera fees zibeera zeeyongera naye waliyo enjogera nti bw'obanga olowooza nti ebyenjigiriza bya bbeeyi ogezangako obuki otamanya nabo nootegeera ebbeeyi yaabo okuwangalira muki butamanya kale nno bw'otunya kati tulina engineering essomo lya engineering ya bbeeyi omwana sente zasasula ku byuma byemubeera mulina okugula okubeera nti nno koosi eyo ebeera accredited zibeera ensimbi nyingi nnyo kati obwakabaka bubeera bulina okukwatisako ki bubeera bulina okukwatisako ssettendekero oluusi wabeerawo ate ssettendekero oluusi neyeewola oluusi nosanga nti URA ate eginyeenya NSSF eginyeenya kati obwakabaka oluusi bubeera bulina okubeererawo ki bubeera bulina okubeerawo ssettendekero so nga era olina okujjukira nti ssettendekero ono alina abayizi bakola ki bakwatirako mu nkola Ssaabasajja alaba nti abantu babamanyi bandyagadde okusomesa abaana naye oluusi abaana oluusi omuzadde obusobozi obusasula fees zonna tabuyina kati obwakabaka ne bubeera nga bugaba basale mu Kabaka Education Fund kati ensimbi ezo zibeera zirina okukola ki zibeera zirina okubeera nti obwakabaka bulina ensimbi zebuteekayo so nga ate era n'obwakabaka bulina okusomesa oluusi abakozi baabo okubeera nti nabo beeyongera okubangulwa Lukyamuzi ayagala kusoma masters naye ate Lukyamuzi asoma masters ate naye bwaweerera kati nga bubeera bulina omukola ki bubeera bulina omukwatirako kale nno ensimbi ezo zigenda bintu bingi si kugamba nti nno nti batadde obuwumbi 23 tugenda kulaba ekizimbe nga kimeruse oluusi ensimbi ezo zigenda bintu ng'ebyo byenkugambye okukwatirako abayizi awo wennyini wootuuse ebyenjigiriza mirembe egiyise ebitundu ebirimu obukulembeze obw'ennono n'ebintu ebyenjigiriza baali tebabifuddeeko nga babirekedde gavumenti eya wakati kubanga yebadde evunaanyizibwa obutereevu ku byenjigiriza ebyo ate ng'obwakabaka bukyali mu kaweefube w'okusaba federo naye mu Buganda wano tulina enjogera egamba nti nga tetunnaba kufuna federo eri ey'empapula tusooke tubeere ne federo eno ey'ebikolwa era gwe mulama guno nga bw'oguwulidde mu mbalirira nti federo ey'ebikolwa egenda kulabikira ne mu byenjigiriza abamuteesa mweteeseteese mutya okutambulira mu federo eno ey'ebikolwa abantu eyo balabe nti obwakabaka mu byenjigiriza butambudde olaba bulina ne ssettendekero bw'ati ekyobomanya nti ssettendekero tekola bukozi mulimu gwa kusomesa abaana boolaba ababeerayo ssettendekero erina n'engeri gyeyamba abantu b'obwakabaka ekyokulabirako tugenda mu Owino mu katale ka St. Bali ku Ddembe ne tubeera nti butale ng'oba abakozi abantu ba bulijjo n'atamanyi Luzungu ne tumuyigiriza engeri gy'asobola okukwatamu ebyenfuna bye tulina amasomo ge tubawa okubayamba mbulamu bwabwe ne mu bizinesi zaabwe oyinza otya okubala ebitabo ensimbi zo ozibala otya wawe oba oteeka ensimbi wawe oba weewala okuyiga engeri y'okubeera nti nno oyiga okubeera nti nno oba kubala emisolo baleme kubala kifuula nnenge kati ekyo kyokka tubeera tulina engeri gye tuyambye abantu okubeera nti tulina kye tubakola ki tubeera tulina kye tubagattako toyanziza nnyo toyanzege atulaba era tugoberera twagala okutegeeza nti obwakabaka bwa Buganda busizza nnyo essira kukulaakulanya abantu naddala nga bwe tugambye mu byenjigiriza butandiseewo amatendekero n'amasomero okuviira ddala wansi ku kindagateni primary nga bwe tugambye Lubiri Nnabagereka secondary kati tulina BOA secondary vocational tulina Lubiri high tulina ettendekero wano erya Buganda Royal Institute tulina Muteesa wano ate alina n'amatabi
Mubende mpozi mwinayo ettabi si ttabi eh waliyo Center. study center kwa ettabi obogera ettabi mu university Lirwa- kubanga lyetongodde kumpi national council n'ebintu byebeere kwetaaza kati eyo tusomesezaayo naye nga tewaliyo masomo mangi kati ngaabasomesa aba upgrading ababeera ku bagiyita abenga musomesa naye nga yagala ali ku diploma ayagala kufuna degree bwe batyo tubasomesezaayo. Okay. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege weebale nnyo weebalire ddala mwami Lukyamuzi gwe munnaffe atulaba era atugoberera nange nebaza abagoberera CBS ku mutimbagano weebale nnyo weebalire ddala atugoberera tukwagala nnyo tova ku CBS FM UG Ssaabasajja awangaale.